Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuzaako mikwano gyange mwenna abalabi ba Tawira Radio Tawira TV. Program Omuvubuka Wekyeeyo nga bulijjo omuweerezaawo muzira nkima muzukulu wa Mugema Birabisiro omuzira nkima Nagawa Mariam. Ntuusa okuba ate nga mbaweereza olunaku olw'olwaleero ene nga banne tukyali mu corona season. Mikwano gyange mwenna mbakubiriza tunaabe mu ngalo, tu sanitizinge, tu keeping distance. Fede twetaddeko nnyo distance olw'ensonga banne ffe twamaze vaccine. Ate nammwe mbakubiriza mwenna bannange abalina access ku vaccine mugende muzifune. Kuba munnaye ekiseera kigenda tuuka nga oba togirina basobola okuyisa mu mpisa etali nnungi. So mbagamba tubeere nga tukola ebintu ebyo twewale corona gyali ate bannaye corona atta. Olunaku olw'olwaleero tusinzidde wano mu Abu Dhabi we tugenda okubaweerereza era ng'olunaku olwaleero nkyaziza businessman nga tugenda kubanga tunyumyako naye mu ngeri y'omu oba endala naye nga mbagamba programu yaffe eno abagituteeramu ensimbi be banafe aba Mariam Foundation Uganda bano bakola ku buntuntu obutonotono. Omwana talina peeni ye yamujja okugenda ku ssomero, omwana bano bamira ddagala balwadde ba AIDS amira eddagala nga talinaako kyakuliirako obusongasonga obutono tubukolako okwo. Bano bansula ku street omuntu talina kyakulya mukadde alyawo. So bawero wishes mwenna tubaaniriza okubeera nga tukwatiza wamu emirimu gino tubeere nga tetuyambako ku muntu owa wansi mu mbeera ng'eyo. Ate tubagamba namwe abalina emikolo egy'enjawulo nga mwagala ebifaananyi video tulina banafe aba Motion Empire bakolera ekintu ky'olifa teweerabidde kyojja okusima abalina emikolo, abalina baby shower, abalina okuwoowebwa, abalina embaga, abalina ki kyonna kyonna ng'oyagala ebifaananyi oba ne video mukolo gwonna ogukavalinga banafe aba Motion Empire. Ensonga zino bazikolako abeetaaze bakubire ku namba z'essimu eri 055 446 5563 ojja kubeera nga ofuna kye weetaaze. Ate namwe abeetaaga obulango aba balina bizinesi zammwe eyo nga mwagala obakubira obulango era namusobola kukuba ku namba ya simu eyo mujja kubanga tubatuusaako ebyo byennyini bye mwagala. Olunaku olwaleero kankwanjulira omugenyi waffe ali mu nnyumba tubeere nga twogeramu mu bintu ebimu. Tovaako beerako ow'ekitiibwa nsanyusa okulabako. Nange nsanyusa okusanga. Sooka weeyanjulireko omulabi wa Tawira Radio Tawira TV. Okusookera ddala amanya Nagolya David nga nsinziira wano mu Abu Dhabi Uganda nga ndi nzaalwa y'Emityana Kasanda ku kyalo Kitonnya. Nagolya baba beddira kyabo. Nagolya tuli balangira. Tudde na mu mpembe. Okimanyi erinnya abadde siriwulirangako eryo. Era nze ndiina linnya lya Kirangira lyava ku kitange. Tusinziddewa wano sooka ovulireko omulabi wa Tawira Radio Tawira TV. Tusinzidde wano mu kibuga Abu Dhabi ekya Khalifa. Obulamu buli butya embeera kututeetya nga ggwe omuntu? Embeera sigisanze bubi, ngisangire ddala bulungi kuba ndowooza naawe ondaba ndabika bulungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ndabikira ddala bulungi kitegeeza n'embeera nnungi sigisanze mu buzibu bwonna. N'emirimu gigenda bulungi. Embeera ne ya COVID ekuyisizza etya nga gw'omuntu? Embeera ya COVID eyo kale nange ng'omuntu ennyigirizzaamu naddala mu byenfuna bizinensi zange zeesibyemu kentonotono naye ng'era tuwatanye tusigala nga tutambuza ebintu nga bigenda bulungi. Awo wennyini we tugenda okutandikira nga gwe omusajja muna bizinensi kitwalira bbanga ky'omuntu okuba nti okuyita businessman kuba muna ekyo si kya buli omu. Nze tebasobola kumpita business woman oba oli kitwala ki ekyetagisa omuntu omuyita businessman? Omuntu okumuyita businessman omala kikolerera si kya buli omuntu bamuyita businessman wabula omala teekawo ebintu ebikalu ebiraga byo byennyini bye bikuyisa businessman ebintu by'oba otaddewo bizinensi ez'enjawulo ebikolebwako ng'ate birabirwako balyoka abantu basinziirwako ne bakweta businessman. Omanyi buli muntu yandyetaaze omuyitako ku businessman oba business woman naye osanga omuntu nakola n'afaayo nga naye awulira alwanirira kitiibwa ekyo naye nga kigaanyi okutuukirira okumpita business woman oba businessman nga gwe omuntu wakikola otya so that n'omuntu oba ali eyo bangi abakyetaaga naye nga kikyagaanyi okuvaayo kimutongozebweko. Kaakati omuntu okuyita businessman okusookera ddala omala kikolerera omala kwewa buvumu na kukyagala kwakati ekintu omala okyagala
n'okiteeka mu mutima ne mu mwoyo n'ofuna n'amaanyi agakikula okituukirize n'olyoka ofuuka businessman. Okwagala ebintu like ne wejjamu omugayaalo, yagala nga bw'okola kye kisookera ddala. Toyagala bwagazi ne weebaka bwebasi, wabula yagala nga bw'okola ebintu byonna ojja kuba obituukako. Si byangu kutuukako, naye kasita oba ng'oli musajja mukozi oba oli mukyala mukozi, oli mumalirivu, toyagala byakusabiriza, toyagala kuweebwa. Kati nga nze David saagala kusabiriza, njagala nnyo okwekolera ekintu oba nemba nga nkyejjidde mu ntuuyo zange. Saakyagalako ekyokusabiriza. Tweyanza ssebo, tweyanzege. Nga ggwe omuntu oba omuvubuka ali wano ku Kyeeyo ate ng'oli businessman. Abavubuka bangi abali kuno ku Kyeeyo naye ng'ote oba oli awo tebeefiirayo bagamba nti nkole ntya like nange mbereko ne kyenkola. Olowooza abantu ab'ekikula ng'ekyo obasibirira ntanda ki? Abantu ab'ekikula ng'ekyo okusookera ddala nga ku pulogulamu eno muvubuka w'Ekyeeyo, nja kwogerera okusinzira nja kwesigama nnyo ku bavubuka. Abantu ab'ekikula ng'ekyo tulina okwejjamu omugayaalo bannange, bavubuka bannange. Kati nga wano ku ddungu we tuli tusanga abavubuka nga mukozi naye ng'ate ebintu ebimutwalira ssente bitono. Kunze bibanga ebitono naye nga byayagala. Singa ate omuntu okufuuka kati nga bino ebiti by'aba businessman, olina okwerekereza ku bintu ebimu, amasanyu. Eri agamba nti life is short, nze ebintu bye sikkiririzamu kubanga obulamu. Tokkiririza mu life is short? Yagalira ddala era n'okiŋŋamba. So okkiriza mu life is long? Life is long. Kubanga life is short ate omwana wo. Ate abantu abandi emabega. Gwoyinza okutunulira nze David nzekka naye ate nga ninaako layini y'abantu abalala bangi. Kati kyenva ntunulira nti life is long. Kati abavubuka ng'abo mbakubiriza nti totunulira bulamu buno bwa bulijjo. Nti bannange leero waliwo kali akavuga n'enziruka emisinde. Nze nakula maama ngamba nti twabeerangako oluusi nezi kaliyoki ku byalo okwo ng'atugaana okgenda. N'abagaba neenedde ebintu temunatuusa genda, mujja tuuka mugende nga muli mu kiseera kya by'ekituufu. Kati ye omuvubuka atalina bugumiikiriza obwo n'agamba ndi wano tebinkwatako kaŋŋende. Ojja kwesanga nga ne bye pulogulamu ze zaakola oba zaayagala oba byalowoozaako bimulemeresezza okutuukako. Bwe kiri. Tweyanziza ssebo, tweyanzege. Omuvubuka ali wano ku Kyeeyo ate oba tali mu UAE, ali America, aliriddawa nga gwe businessman, omugambo olowooza yandikoze bizinensi nga ki so that yafuna mu ssente ye ey'Ekyeeyo nga gwe obukugu bw'olina yandisaanye kola bizinensi nga ki? Kati bizinensi tetujja tunuulira nti yeetaaga bizinensi ki. Omuntu buli w'okoloba ne bizinensi gy'oyagala. Kati nga gwe hajja tulina bizinensi gy'oyagala. Bizinensi gy'oyagala gitunuulire baani abagirimu. Ntunuulire nti gundi agirimu, hajja ti Nuuru Mpungwa mwali, gundi mwali, sijja kumenya nnyo biti naye kale tunuulira bizinensi gwe gy'oyagala ng'omuntu. Tandika okugirondoola baani abagirimu, bayina ki, bafuna batya, bakosebwa mu mbeera ki, mu sizoni ki. Bw'omala ogitunuulira embeera ng'eyo, salawo nyinza gitandika na ssente nga mmeka. Oyinza okuba nga ti tujja wano ku ddungu emirimu gye tujjiramu si gye tuba twagala oluusi. Anti David, waliyo omuvubuka ali wano ku Kyeeyo ng'agamba nkola ssente zange ne mu bulamu sifunangako kirowoozo kya bizinensi yonna era ng'abuuza mikwano gye bannange nze nkole bizinensi ki. So kati nga gwe omuntu alina experience mu bya bizinensi, kati twogere ku muntu oyo oba kati kankitwale nti oba yajja talina kigendererwa anoonya bizinensi yakola. Omuntu agwa mu kowange eryo akola bizinensi ki yeebuuza ku banne. So waba afunye akakisa okuwuliriza ku muntu nga ggwe businessman, baayo obugambo bw'omugambo bw'atandika bizinensi ki? Kati okusookera ddala mu ekyo abantu abajja nga tebalina nnyo kigendererwa. Osobola okulima ebirime byonna. Oyinza okulima okusinziira kati ngaffe bannamityana tulima kasooli. Kasooli tolima fa kitegeeza nti nnima sina nnyo kigendererwa kya kumufunamu. Olima kantu k'osobola akajjamu akasente k'oba ofunyemu like nga miliyoni emu, osobola ogitandisa mu yiika nga 3 n'ogitandisa yiika ya kasooli bw'oba yakubalidde bulungi nnyo. Ng'alima ali wano oba ng'olwedazeeyo? Oba oli wano. Ng'akozesa abantu? Ng'okozesa abantu. Abantu be weesiga bizinensi yonna yeetaaga okufuna omuntu ng'omwesigira ddala. Tofaayo oba wa famire yo oba si wa famire naye kati okwesiga kuva eri ggwe n'omuntu gw'oba oli naye. Kati oyinza okugamba nti kannime
kasooli oyo mu kumufunamu oyinza omukubamu obuwunga n'otamutunda mu mpeke kubanga kati oba mu mpeke bamugula ssente entono ne wabula gwe n'omutunda mu buwunga kiro y'akawunga eba mu 2,2,5 18 so nga wano atunze mu mpeke abeera mu 6 3 4 oba otajja mufunamu bulungi nnyo osobola okuddayo n'okola kabotiiki ko kati ng'ak'engoye ze mbadde Uganda nga eby'engoye byendimu ate n'ebyobulimi nga mbirimu engoye naddala kati ng'ez'abakazi era jati nze nkwambaliza ddala bulungi kati ebintu ng'ebyengoye tebyetaaga ssente nnyingi nti ate male okukola kusasula oba milioni 5 milioni 10 engoye osobola ofuna milioni nga 2 n'ofuna awantu awali abantu kuba tezeetaaga nnyo mu kafu kataliimu nnyo bantu milioni nga 2 teekawo engoye abawala ze bambala eziriko kati waliwo emitendera egiriko kati nga kufa abavubuka tojja kuteekawo gomesi tojja teekawo kuba kati omuntu ajja kugula gomesi ya mukolo okuddamu okugula gomesi enda ya nnaku nkulu teekawo engoye ze nnyini eziriko olabe bw'otaanoga essente teekawo bodaboda abantu abamu batya kati waliwo abantu abaganja kugula bodaboda ate omwana agenda ngambe bankubye ku accident oba yabagibye naye ng'ate oba oliawo kenyininyini yagitutte bizinesi yonna ne kasooli ayaka omusana oba enkuba n'etonnya nnyingi n'efa n'edduuka ly'engoye lyennyini lisobola okugwamu ekintu kyonna kati ne bodaboda totunuulira nnyo ku loosi bw'oba otandika bizinesi tunuulira nnyo ogenda kufuna ki ngenda kifunamu ntya nze mba ntandika bizinesi oba nga mpa omuntu okutandika bizinesi lwaki okkiriza loosi okujja otandika ogibala ku bizinesi tokkiriza loosi era nze sigibala mbala magoba kubanga loosi lwaki njiwa omuwaatwa gaapu yayo okujja tebagyetaaze naye oba oliawo nejjawo ate ng'oba oliawo senga ku ntandikwa wakirowoozaako kiyinza obutakuluma nnyo ku nkomerero yakyo oba oluvannyuma lwakyongeze kati ku maanyi g'ekintu ky'oba oyagala okutandika kkiriza nti loosi teriimu okiwe amaanyi n'obuvumu ne Katonda akukwatireko wabula oga nti ate nnyinza okufunamu loosi omusana guyinza okwaka nnyinza okufunamu bakasitoma obutajja kitegeeza olwo nabo oba okyogedde kati buli kyogerako kiwulirwa so totunuulira loosi tunuulira nnyo amagoba ngenda kifunamu nti akikola mu sizoni ki bodaboda abaana babakuba obuyondo babakola ki ne wano ku mirimu gye tuliko gino nsobola okuva wano gye tukola nenyomba n'omubangalo oba n'omupataani goloza ndi ku contract ya myaka 2 tumala okuyomba oludda wali ne bampa warning letter ba termination kitegeeza loosi naye ebeekoze eki naye mu mirimu mweri naye kati nze sibitunuulira ebyo David tutunuulireko ku muvubuka akwata ssente n'agamba nze akasente kaye sikasindika wabula lwendimala contract oba lwendidde ewaffe olwo nga nkozesa ssente zino omuvubuka ono kyakola kirungi oba kikyamu nga ye ssente zitazisindika wabula 24/7 aba nazo oba zikumira ku akawunti ye nga ye agamba oba oliawo sirina gwe neesiga oba oliawo saagala kola bintu nga siriiyo akasente ke n'abeera nako oleesedde eddala ensonga entuufu omuntu akuumye ssente ze n'addayo nazo kyandibadde kirungi n'ate ssente ziba tezikola ate nga twagala nnyo ssente okuba nga zikola kati nga nze business man ssente okugyebasiza ku kaadi oba okugyebasiza mu nsawo wano mba sikola siganye katuzisindike Uganda kale kyandibadde kirungi nnyo n'ojja bw'omala okujja like omwaka nga gumu tokuba nnyo nti ngende nkuba emyaka 5 ndyoke nzire ewaka kola nga bw'oddako ewaka okulaba ebintu by'okola kati omuntu ayeekumira wano ne ssente ze kolayo omwaka gumu oba emyaka 2 sooka ogendeko ewaka tandikawo ekintu bizinesi yonna like nga gye nkugambye nti oyinza otandikawo ka botiiki kateekemu sisitawo bulaza oba mukwano gwo oba mukaddewo tandika komawo wano tuli ku gundi mmere David naye ekyo kyoyogera abantu tubalabye bangi emabegako waliwo omuwala gwe baalanze yesse bulijjo aweereza maama haku yagenza okuddayo nga tayinaayo newe 10 bwe kiti so ekintu kino kyokubiriza abantu babeere nga basindika oba balekayo abantu kati tunulire kweyembera y'omuwala eyesse nga bulijjo asindika ssente ze naye teyasanzeyo yadde n'10 nange kennyini kyantuukako mwattu kyakuyisa kitya sooka otubuuliremu si bulungi n'ate kyampa amaanyi kuba kati abantu betusindikira ssente ne bazirya
nze nzigirayo ddala eri eŋŋombo nti toli mwavu mutwe gwe mwavu ogwona alidde oba gwe balidde oli alidde kati oyinza okulya ssente zange ey'omukubi w'ekyeyo yange oba ogiridde otya nga tonzigyeko mulimu ojja kulya eri gye nkuwadde naye ate byoba weefiirizza biba byebingi kyewalumu omuntu namuwako ssente awo n'azibulankanya naye nga tekye nali ntegese okumusasula kyali kitono ku ssente ezo so nti kati omuntu bw'alya ssente ezo naddala kati njogera ku bantu betusindikira ssente ne muzirya muba mukoze mwe muba mwefiirizza mwe bennyini nnyini jangu oli omulimu ogwange oba oyagala kunkuba wansi gwe fuba okulaba ng'olya visa gye ndiko omegge awo oba ojja kuba omumazi naye ng'ondekedde omulimu ssente ze nkuweereza ate gwe n'ozirya oba olidde ku mutwe gwo kwatamu katono katugendeko mu bulamu bwa bakama baffe tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eyo mukulu abagambye nti mwe mwena abalya ssente z'abantu e Uganda at least ko ng'olidde visa ye awo ajja kubanga omumezi naye mwe abalya mbu obusente kakadde kamu bubiri oba toyina kyomukozeeko katugendeko mu bulango bwa bakama baffe tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaako nga twogera ku muvubuka asaanye kola bizinesi ki asaanye kweyisa atya oba asaanye kusevinga atya ssente ze My name is Brian. I'm from Coffee Podium. I'm a coffee specialist. Basically, today I'm here to talk about coffee and what we do, our services, and what we offer basically into all coffee related from a farm to the cup. Having a skilled, competent coffee barista is quite a success in anyone's business. And this is as to why you need us, Coffee Podium, where we have to help you to train your coffee baristas and any coffee specialist. We basically have a number of coffee trainings we do in here at Coffee Podium, whereby we offer coffee services but as well as a coffee training. In our services, number one of which we offer is a coffee training, especially barista training, whereby we help and give out consultancy in all aspects of coffee. But the important thing is also helping you to know that training is not a one-time event. It's an ongoing process. So whereby the academy is always there to help all the baristas and all coffee related, from coffee enthusiasts to all the coffee lovers and those ones who are all specialized in coffee and experienced. Talunga luwedde tuli amalengule tuli vima mu Uganda empya yo yenze Bobby Wine alongside ya era nga tulaba Tawira TV ne Tawira Radio ebera online temugivaako. Yes, abalungi mukulikeyo mukuwumulamu tubadde tukyakola ku ssente z'abakama baffe kansuubire nti buli omu anyweddeyo olwendo lw'amazzi tukyalina omukulu munnabya bizinesi atyatunnyonnyola muvubuka asaanye kukola bizinesi ki asaanye kweyisa atya asobodde kusevinga atya eno puroguramu bannaaye y'abavubuka mainire abali wano ono ku kyo tulinawo n'abasajja n'abakazi nga si bavubuka mumanyi okuŋŋamba mbu kati tujja tukoleyo n'omusajja w'ekyeyo oba omukazi w'ekyeyo naye neegatta wamu omuvubuka omusajja omukazi byonna tuba tuyiga mu ngeri emu oba endala naye nga tubagamba nti bannaaye mwe benna mwenna abaagala obakuba ebifaananyi abayina emikolo abayina ki mwekwate kuba naffe aba Motion Empire be babamu kuba tuteekamu ensimbi ate nammwe ng'oli eyo oyagala okuddukirako ku muntu wa wansi mu ngeri emu oba endala wekwate kuba naffe aba Mariam Foundation mukwataganire wamu ekintu kijja kubanga kiva yabaagala okuba bakubira obulango bantu bangi mulina bizinesi zammwe naye nga muli eyo mwetuddeko nga temulina bakastomers mujje tujja kubanga tubabituusaako. Tukyalina omugenyi waffe mu nnyumba nga twogera ku muvubuka w'ensangi zino oba omuvubuka w'ekyeyo asaanye kwekulaakulanya atya. Sebo olowooza omuvubuka ali wano ngeri ki gy'asobola okusevingamu ssente ye ey'ekyeyo naddala?
omuvubuka ali wano engeri gy'oyinza okusevingamu ssente eyo Wekyeeyo kwe kuleka byonna ebintu ebyokwegomba n'omanya nti nze ebintu wano n'omanya kyekyakuleeta nti nanonawo ssente bw'omala okukitegeera nti nanona ssente osobola okusevinga ssente zo nodda e Uganda n'okola ebintu by'oyagala so nti like tubeereyo n'emikwano gyaffe group oli najja n'akugamba nti David gwatatambulako kiki n'omugamba ate oba enva ku mulimu kola ki kale kibanya omuntu neyekumira naddala ng'ali ku mulimu newankubadde kampani ezimu olwokutaano zituwa ofu oba ennaku ezimu ne zituwa ki negwe funawo bw'oba kuwadde ofu genda ku laputopu yo baku ssimu yo noonyaako ku bagagga ab'enjawulo hamu basiba bateekayo bize vidiyo basebalamu abantu nga bwe twegomba ab'amaanyi mu ggwanga lyaffe omuntu asobola okugamba omuntu osiiba ku mirimu gya stress olumeyinire mu nnaku zino eza bulijjo olwokutaano luno aba agamba haka ŋŋende obwongo like abutwaleko wabweru ekyo sikiwagira awo wenyini gwe kwenyini otandikirako okunoonya ekintu ky'oyagala sigamba nti kijja kulinda omala okugendako wabweru wano mu Abu Dhabi tulinawo emirembe naye ssebo entambula y'omu Abu Dhabi okuva ddala ku ekyo kyenyini ky'olowooza nti ngenda kutambula kitwala ssente wenyini wooli nti nfuluma ngenda bweru kitwala ssente nti weerumyemu ku bintu ebimu weerumyemu oli ojja kulaba nti David nguze essimu yiino ya 2500 ya 3 nawe ogyagale naye ng'ate omulimu gwenkola oba gwa maanyi osinga kugwana nga tegunaba kukutuusa kukwata ssimu eyo oyinza okulaba nga nyambadde empale oba essaati n'ogamba David kaguze essaati eyo nange kangende nkole ki kangende njeeyiwemu kiba kikyamu weepime ofune ekintu mu kaseera akatuufu akaseera akatuufu keŋŋamba ke kaliwa ng'omaze okuteekawo bizinesi ezitambula nga zikolera ddala amaguba buli lunaku siroosi otandika okukola ebintu by'oba weetaaze si kwegomba nti neegomba engatte eno neegomba essimu Mariam gy'akutte nange njagale kiba kikyamu nti gundi atambuddeko yekuba perfume ey'ebbeeyi nange njikole kiba kikyamu engeri yokka gye tulina okweyisaamu wana abavubuka gye tuyinza okukola okukuuma ssente zaffe okwerekereza ebintu ebimu tweyanzege obubaka abavubuka ndowooza mubutegedde bulungi nnyo nnyini ddala naye abantu abamu batidde wano bizinensi olw'ensonga embeera gye twayogeddeko ey'okubabba embeera ey'okola losezi embeera oba oli awo n'ey'okwenyomoga nti kino nange ekintu kino nkisobola ate tulina abavubuka ab'ekikula ng'ekyo okuzimba ekizimbe byabasajja banene bahaamu baani like onaganza okukola boutique ng'eyo bano bajja ati Nulu Mpungu like abanene ng'omuntu ayina endowooza eyo omuntu oyo aba tannatuuka kukola kintu ekyo oba aba akitya buti okutya kintu kibi n'okutuusa bibiri byawukana okutya okutandika ekintu kiba kikyamu oba onafuyiza omutima gwo n'obulamu bwo buli wooti otandika ekintu onafuya omutima naye omutima guwa amaanyi kyeki kye nakoonyeko mu katundu kali akasoose nti kiwa amaanyi n'okwagala nze olunaku lwe nasooka okutandikawo ekintu ekimu nagamba naye naatandika nange neneewa okukola ki okutya mu mutima naye bw'ate bw'omala okiteekawo bw'oti banange owulira amaanyi n'eddala ly'oba ogenzeeko ne levo gy'oba otuuseeko n'abantu abo bennyini batandika okukusengejja ne bakulabira mu kiti ekirala kati ekiti ekyo kibakulabiramu banange kikuwa amaanyi kikuweera ddala amaanyi n'okola n'osevinga ssente bulungi tweyanza mukwano tweyanzege beera nga tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo era nga tuli mu kanyomero tumaliriza bugambo ki bw'owa abavubuka bonna abali Uganda abali wano nga tonna bagenda ku bavubuka abo kubawa bubaka tuyina abavubuka wano ku Wekyeeyo like oba tugambe tukitwale mu mbeera nti oba tebaagaliza gaga David yafunye omulimu omupya n'anyigawo oba wakoze kino ekirungi waguze essaati empya oba engato empya n'anyigawo oba oli awo n'egyokola n'agenda n'asekeetererayo abavubuka abo oba wamagezi ki mwatu abavubuka abo babeera bangi naye ate buli wootayagaliza muntu gwe kennyini oba naawe oganya okweyagaliza kwa Mariam bwenkere nkya nenkwagaliza nange mba neeyagaliza bw'onaaba obulungi n'ogamba David yeyantuusa ku ddaala lino oba yeyampa ku magezi gano nkole kino oba nkole kino David yeyagamba walayi togenda kunneerabira ate buli w'obeera eyo buli w'oyogera ekigambo ekyo
alla nteramu mu mikisa mu mirimu gyange ne mu mikono gyange ne neeyongera egenda mu maaso naye buli we naaba nkukotogera ne ngamba tojja kikola olwo nange ngenda kubeera mwavu kitya kubanga ojja kubeera bubyo ngambe David sooka ompeemu akatunda olwo ngenda kukwata ku ssente ezange ze nandikozeemu ekintu ekirala nkugulira akatunda kitegeeza olwo nange mba nzira mabega naye buli we nkwagaliza obeere bulungi oba nenkukubira paasi n'ofuna omulimu omulungi kiba kimpa amaanyi bwe nkukubira nti owaaye Mariam mbadde sooka ompeeyo 10,000 terujja kukalubya ate 10,000 nange mba ngenda duteeka kiba kigenda kuggwa so nti abantu abatayagaliza abo bali buli wamu mwatu ne bana bakisaayi betukolera manyi ffe tubayita bakisaayi kisaayi nga mwabatuume erinnya ffe tubayita bakisaayi kubanga bamawanga magatte tuli bantu ab'enjawulo ffe twabayita bonna bakisaayi kasi otaba mu Africans tubayita bakisaayi nabo mwebaliri nga tebeeyagaliza bonna batuyagaliza tugenda kufuna nga tuli mu kufundikira. David oli muvubuka oli businessman lwaki abavubuka b'ennaku zino temukyawasa oba temwagala kuwasa? Naye nze ndi mufumbo. Oli mufumbo tumirako ku maama w'abaana official naye ng'aje bujja nja kumwanjula maama w'abaana tumirako ku kamera. Maama Elvis maama Kutum nkutumirako mukyala wange omulungi omanyi buli omutumira nsimayiringako kubanga mwagala baana naawe nkulaba osimayira of course aba muntu oba olina osimayiringa. Abavubuka abatagala kuwasa babuwe n'obugambo nga bali eyo bali mu bubundo obukubye eddinisa oba tebaagala kuwasa tubayite basemyenkozo lwaki? Abavubuka obutagala kuwasa ekitundu kino kiraba nze mu life gye nalimu nga sinnawasa bingi bye nali nsubwa. Abakazi bano balina ekintu kye batwongerako nga ffe abasajja. Nze life gye nalimu luli eri nga sinnaba kuwasa yakyuka kati ndowooza ku bintu bingi famire eyange famire ey'omukazi omwana wange ye yennyini nange obwongo bugaziwa naye buli weweekumira mu life y'omuntu omu oba ojja kwerowoozaako wekka oba ojja kukosa obwongo okutandika okubugaziya ku bintu ebirala noba nga olowooza ku bintu ebitono kubanga oba singo so nti nkubiriza abavubuka oba abaana ab'obuwala mufune baana bannammwe bakiwulidde bave ku nzija mpozi n'ekirala ate mu mbeera eyo naddala kati abavubuka bali wano ku byeyo bannange nakano kankayiseewo tutunuulira nnyo abaana abali wano bali Saudi bali Oman bali Jordan bali Qatar bambi omwana oyo oba omufunye tomumalira budde. Nze nina abavubuka bembeeramu abo olinaga nina abawala 3 nina abawala 4 kintu kikyamu omuwala londako omu kiriziganya n'oyo ate namwe abawala nabwe mukomye ekyo oba osazeewo okufuna gaayiwo funa oyo funa omusajjawo tegeera oyo naye abawala tebatera kweyisa bubi naye abasajja basinga okubaleetera embeera. Abaana ab'obuwala olinagamba nze David tutwaliriza budde bwaffe bwakukyeyo naye nga beemazaako kyeyo yenjogera beemazaako kyeyo nga bw'okyogedde. Sebo bagambye gwe ambasada weeyo mu China camp naye batera obbalinnyirira nnyo kati nga gwe ambasada w'abantu b'omu China camp iCard n'ebitundu ebirinaanyeewo bubaka kibwowa abantu baneeno ababalinyirirako. Simanyi lwaki China camp ne iCard Workers Village camps ezenenenene yes lwaki babazalawa? Nze n'abatuzaala kyemba simanyi okujjako nga kampani ekuwa accommodation oba yakupangisiza lumu mu Abu Dhabi bwe nyinza okyogerako naye ng'ate okwata ku ssente zo okikubaganyizamu nga ffe ba business man lumu y'omu Abu Dhabi bed space nemba nje balidde ku diramu 2 oba 10 kwata diramu 2 byateeka mu bed space kwata diramu 10 kyalyako omwezi mbalidde ku kitono gye mitwala 3 egye Uganda webanga diramu tebadde mbi gye mitwala 3 egye Uganda gwe giteeke ebbali ogende negunjo ne yangamba lwaki osula mu China camp gwe kwata emitwala agaaga gateeke ebbali okumalako omwaka oba mu ssente mmeka kwata mu contract yo mala emyaka egi emitwala 3 agogobo savings n'omuntu akusikiriza akugamba vaayo jikira aba agenda kuyingirira nfunayo bw'amala okugamba nti vaayo tagenda kusasulira lumu tagenda kufumbira tagenda kuliisa ogenda kusigala olya ku musaala gw'oba ofuna naye twala weefumitirize motwala akaseera katono nnyo nti ku musaala gwenfuna
sigenda kukwata sente za bed space mitwalo 3 oba sente zinantadde ku bed space eyo oba biki ku room oba ku partition ziteeke ebbali gwe bwofuna omusalo ziteeke ebbali walabe wanayita emyaka ebiri ojja kuba ofuna poloti beera ng'owaho obugambo obusembayo eri omuvubuka yenna buli omu gy'awangalira alaba programu omuvubuka w'ekyeyo ate tubeere nga tuggalawo tuwunzika. kakati obubaka bwempa abavubuka mwenna abali wano n'abali e Uganda abatali ku byeyo tebanaye tunyiikira okukola weegombe nga bw'okola buli we weegomba nga tokola kiba kikyamu oba ojja kuyiga emize gy'okubanga obba bajja nakuloga ofuna omutima omubi. Nze David neegomba bwenkola bwe nzija nendaba akasimu k'okuttaako neŋŋamba naye iPhone iPhone nga njegombye kyenyinza okubuuzaako niweetereze mmeka nti nagigula oba 7 oba nagigula mutwalo gwa wano ekola biki ongambe nti iPhone yange ekola kino na kino ndabe nti oba ddala nange binkolera oba mbyagala nkwata iPhone naye kati abavubuka tumanya tulemererwa okumanya kitwagala oba kyetukola kine tuyingirira ebintu ebimu tonatuuka ku level yakyo okyagala naye weegombe nga bw'okola buli weegomba nga okola kitegeeza ojja kufuna ebyo byokola. Tumirako 2 3 tubeere nga tuwunzika programu yaffe. Nja kutumira ddala okusookera ddala maama wange mukadde Nabuufu Teopista maama nkutumiddeko nnyo kyala wa Njovu mwenna ab'Enjovu muli bammange bakojjange. Nja kutumira ku muzeeyi wange muzeeyi Kayobyo Godfrey Kasanda we Kitonnya. Nja kutumirako ku jjajja wange ku bajjajja bange mwenna bakojja bannyinaze sigenda kumenya ani mwenna. Nja kutumira mukyala Nagolya ku Zaake wamala Lake View kyala atunda Gomesa omwisi obologana ne mumukoonako yazituusizza dde eza Pasika ezamaze dde okutuukayo. Nja kutumirako ku bantu mwenna abamanyi Nagolya David ababaddewo ku lwange ababaddewo ne famire yange mikwano gyange gye nkola nagyo bambi mwebale mukozi ky'amaanyi Muzeeyi Sharif Senyonga Mahadi nkutumiddeko muganda wange Sendawula Vincent kansala to B Naggalama wadi B nsereko omumanyi oyo muwulira bambi nkutumiddeko musajja wa Kabaka. Nja kutumira ku bantu mwenna abali wano nga muli bakozi nammwe abali wano nga mwagala okukola naye nga temunafuna ekyo kyemukola mubeere bakkakkamu kitegeeza tayimu yo tennatuuka wabula kanya kusaba na kwagala kyoyagala kukola oba ojja kukifuna. Abali ku visit visa abali mu bed space abali mu China camp abali mwonna mu zikampusi zonna abali mu Saudi banyinaffe abali Oman abaliwa mubeere bakkakkamu. Mwatu tujerega abaana abamu oli n'omugamba nagamba nti nze David nfuna 5 naye 5 ebyo sente nnyingi totwala ekyo oli kyakugambye lwaki ofuna sente entono tokitwala kuŋŋaanya 5 byo bijja obikuume mpolampola bijja kufuuka akakadde k'oyagala mu myezi 2 mu myezi 4 oba ojja kufuna million 2. Nja kwebaza Mariam Foundation bulijjo nkuwulira buuliza ati amiina ennene neneesimye okusisinkana oli naye live leero producer waffe omulungi. Nja kutumirako abatawera Radiant TV mwebale omulimu gwe mukola. Nja kutumirako kapiteeni waffe nakulabaawo nga otulungamya ku nsonga za instant cash mwatu twasiimira ddala. Nja kutumirako management yaffe yonna eya Abu Dhabi wano bambi mwebale omulimu gwe mutukolera tusiimira ddala okubanga mututuusaako amawulire ag'enjawulo. Nja kutumirako management y'e Dubai ambassador waffe gwe batusindikira mwenna bambi mwebale nnyo okubanga musobola okuweereza empeereza eyo gye musobola okutuuka ku bannayuganda buli omu gyali mwebale nnyo mwebalire ddala. Alright, tweyanziza mukwano tweyanzega obubaka bwebute bwe bulabise omuvubuka gwe we nalaba programu eno kansuubire nti ogenda kufunamu jjamu ebyo ebinaakugasa ate ebitaakugasa obeere nga obitwala ebbali. Sisuubira programu yonna osobola okubulamu ebigambo ebisobola okuyamba mu bulamu bw'ensi eno naye nga bambi mbajjukiza temwerabira tukyali mu korona tubeere nga tunaaba engalo tukuume distance abalina access ku vaccine banne tugende tuzifune. Obudde buno kisoboka okubeerawo nga zabwerere naye ate gye bujjeeyo biyinza okubeera mu kigoye weezinge oba oliawo nga nzibu za kufuna. Nate naye ntwala kakisa kano okutumirako mu Abannayuganda bonna abalaba programu eno mainira abawangalira wano mu UAE mikwano gyaye mwenna abali mu China camp mbaagala nnyo abali mu iCard abali mu Workers Village mbaagala nnyo nnyo. Nate ntwala kakisa kano tumirako ku
abatwala akakiiko k'Abannayuganda wano Ugandanis in Abu Dhabi mbagala nnyo nga kakulembera omukulu Sebugwawo wamu na assistant we Captain Roni nkutumidde nnyo Captain nina ensonga zenjagala okukulambululiramuko ssebo newankubadde nga weekweka nnyo ntumirako n'abantu abawangalirawo mu Al-Ain mwenna mbagala nnyo nnyo tuddemu tukwatagana olunaku oluddako mubeere bulungi mweraba